Hello my dear lovely ones, muli mutya mikwano jange mugamba ki wiki ebatambulidde tya mikwano bulamu bugamba ki yes ekiri mu nsi buli omu kiraba mbeera ya kwerinda buli omu woli fuba okulaba nga weekuumira mu nnyumba mugule ebintu ebyetaagisa mu bistocking ewaka obeere nga limiting movements zo ebweru kuba tomanyi ani alina kawuka kano ani ali mu mbeera eyo so mufuba okulaba nga bannange mukuuma obulamu kubanga bannange kino mukama kye yatuleetedde ekyatuguddeko katonda yekka yanakola ki yanatutasa naye fe okulaba nga preventing at least naaba engalo buli kaseera tambula ne kasanitizer bw'osanga watu nga tewali mazzi naaba engalo gwe kyetekemu nti buli kintu ky'okwatako kiriko akawuka ka virus tomanya kivuddeko tomanya oluggi lw'oggula tomanya ani aluvuddeko everything you're using manya tokikozesa bw'omu tomanya akivuddeko ayinza okubanga ki nga mukwana leseeko akawuka sofu okulaba nga onaaba engalo buli kaseera every minute every second naaba engalo lyeddagala lyokalyoka sofa lyetwakoze eki lyetwakazuula n'ekirala kubeera nga obeera mu nnyumba yes mubeere mu nnyumba basayididde isi mugamba ki abaami munnange tebakyalabika buli omu gyali azewuwe embeera bwetyo naye tusabe katonda ki abeere nga mukwano atuyamba atutaasa mwene embeera gye tukola ki gye tulimu ebeere nga ekkakkana naye ebintu byo si byangu naye buli omusaba mu ddiini yo buli omusaba mu lulimi lwo buli omusaba mu katonda gw'osinza embeera ebeere nga ekola ki nga ekkakkana naye most of all limit your movements beera ewaka avoid abantu abangi efuba okulaba nga n'abantu abakuli okumpi okola ki obatangira oba nga otekawo measures banabe mu ngalo n'ebirala abasawo nga bwe bakola ki bwe bagamba nga bulijjo ffe obulamu tusigala tubutambuza maaso nga munaye tugenda maaso tukikuba nga bulijjo sawa zaffe 4 ez'olunaku olw'omukaaga tubeera mu programu yammwe Namwatulira nange kennyini Stella Namubiru. Programu eno ekwata ku bintu ebitambulira ebibaawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo mikwano olina embeera gye weemulugunyamu olina by'otategeera bulungi by'oyagala okubeera nga ozuula amazima n'ekituufu ekibiri mujja wano ku ABS TV noonya Namwatulira ojja kubeera nga mikwano otegeera amazima n'ensibuko ya buli kimu ekikutabudde omutwe oba ojja kuba ku nnamba eyo eri awo 0702511011 ojja kuba nga oyogera nange direct tulabe engeri gye tusalamu amagezi ku ensonga ekoze ki ekutabudde mikwano nga bwe mumanyi nti tuba ne previous eya last week we twakoma bwe mikwano gyange abataaliwo oba nawe ajoyiniza olwaliro ku programu eno Namwatulira tubaddizaayoko katono okumanya last week twakomawa last week byali bitya twakomawa era leero tutandikira wangenda kusaba producer wange abaddizeeyoko emabega katono nnyo tulabe last week we byatambula era wenyini nnyo tugenda okubeera mikwano nga tutandikira. Omulimu gutambula twagukola buli kintu kyoyogerako twagukola maama onosena akadomola k'amazzi kisimu awo nga bw'okiraba n'ojja n'omutuukako awo n'obaako by'omutuma ng'era omuzadde okitegedde nkolera kino si kyekyawo kigenda mu maaso. Naaka ondi maama ngendako eyo mu tawuni naye daddi bw'aba aze nyambako n'omungalulirako ku mmere nkana ekyo ekizibu akiyina ekyo ekimba akiyina mu maka gano bulijjo nnoonya akiwonya bulijjo nkirwanyisa okukimalawo nenemererwa ng'omukyala ngezezaako mu ngeri yonna naye nga sirina ngeri ki naye nga era wamusitula n'obaako w'omutwala bambi n'okomawo n'okola ki situla wano
tukiraba walwanagana nnyo nakyo walwanagana nnyo nakyo walwanagana nnyo nakyo era n'okoma bambi n'onona n'omuzzukulu yali akola ki bwe wali oleseewo awo naye n'omukwata n'okolaki naka kibanango baluna olumbe lwavawo baloba mu kika yenekola ze waniyanga atawasa mbonabona nzika abanga mulirwana naka baluna olumbe lwasuwewawe wenini ninanga abonabona olwobwerere nensomesa nendiisa muleke abeerewo okuba muzukuluwo nobonokola otya unasobola okuliza oli twagala tumanye ekika ky'omwana atabifa mmaani tokwatako sooka oyitewo bwenga lwaki mpitawo lwaki ndabanga awo nyini mikwano gyange engawe mubirabye ku nsonga eyo yennyini wetwakola ki wetwakoma era wetugenda okutandikira omwami yo n'omukyala basitula ne bajjana ku ABS television nga bagamba balina ensonga ezigenda maaso mu maka gaabwe ezitategerekeka balina ababayingirira balina abatwala ebintu byabwe n'ensonga nnyingi nnyo so nga bagala kumanya biki ebigenda mu maaso ewaka nga omutaliiwo oba nga bombi tebakola ki nga tebaliwo era ensonga yaabwe ne tugikwasaganya bwe tutyo wetwagitandika era butelevu awo wennyini wetugenda okubanga tutandikira tuzuule ebisingako obungi ku biki ebyali bigenda mu maaso mu maka gaabwe naye kujjukiza mikwano gwe ayagala okulaba shows zino nga olunaku olw'omukaga terunnatuuka gwe ng'oyagala okugiraba mangu gaba naye mubukutulakutulamu nnyo tuba tulina obukutulamu kubanga muna investigations zibeera nyingi so tetwagala tubeere nga tubibatemeramu nga tubalaga ku katono so kyobalaba nga tubalaga ennaku nyingi tusobole okubeera nga tumalayo okunoonyereza kwaffe kwonna bwe twakola ki bwe twakukwata kubajjukira kyono ebeera ye just 1 hour ebeera temala kulaga buli kimu kyetwakola ki kyetwazuula naye gwe mikwano ayagala okulaba show zino ng'olumukaga terunnatuuka ojja kujoininga group yaffe eya Namwatulira special ku YouTube mikwano genda awo awali akapeesa ka subscribe ku YouTube channel yaffe ABS TV Uganda official nyiga awali join ojja kubeera nga buterevu ojoininga group yaffe eya Namwatulira kugwe atabitegeera bulungi obanga oyagala okumanya details ogenda kuba ku namba y'essimu namba y'essimu mikwano mujimbuza nga nvudde wano so nga bulina kunjogera so be attentive, get your pen, obafune simu yo owandike namba eno ku Namwatulira special gwe ayagala okujoininga group ya feyo eri 0788 0781310196 ye namba gy'okubako okumanya details how to join the Namwatulira special group okulaba shows zaffe zino nga olunaku olw'omukaga terunnatuuka mwe tuba tubaterayo lwakusatu osasula omutwalo gumu bwe guti every month mukwano obeere nga mukwano ng'ekintu okola ki okisoosowaza butereevu katugende maaso ne show yaffe tulabe ate ensonga eyo twagikwata tutya nga tutandikira wali we twakoma last week. Wanji, ani oyo? Nsanyisa okulaba. Mama tugende mu maaso. Tugende ne laptop yange mugimenye. Laptop yange mugimenye. Kati abala ate bo banalabira kuki? Singa bonna bali bakolanga mweraba. Singa bonna bali bakolanga mu. Bo banalabira kuki abala. Sonyiwe. Olusonyi owuli obusungu no. Biganye no okay, ekyo tusoka tukiveeko tujafune. Ngobireeta. Naye kobe ekyakola. Ate nali nakweralikirira dda. Ekirungi egenda tukolera kye twagala.
okitegeera dangamu n'obikola toddamu kusituka kuba mukyala okitegeera tulaba waliwo omwami yajja n'akonkona ku luggi era n'ojja n'omuggulira awo wetwakomye soko tuli ani ono wali omuyita otya ono omwami Wanji, ani oyo? Nsanyusa okulaba. yali ababanja yali neighbor yali nga tetunaba kumulaba soko otu nkuwadde omukisa osooke weeyogereko kuba buli kimu kiyali akimye mu nnyumba ekyo nkiyina naye sooka weeyogereko ng'obudde bukyali Nalina byonna lina mutuma mpolampola ng'omukyala nga nina kyenjagala nyambe ku bulwadde bw'oyo muwala wetegereze bulungi kuki ku bulwadde bw'ekimba ekikuba muwala wange okay bw'amala okuyingira n'omwaniriza bulungi enyabo n'ateekawo alina ebintu bye yajja nayo byali mu kaveera n'abiwummuzaawo bw'abiwummuzaawo ayina waliwo ebikolwa ebyakolebwa taata wange tugende maaso wanje tugende maaso waliwo ebikolwa ebyakolebwa laptop naganyo gikwatako gireke ebikolwa ebyakolebwa mu nnyumba yo wano nono wenyini nyini wetutudde sijja kwogera bingi naye tunula jjajja oba twandigenze mu nju nedda muzukulu badde nga mbooze kumponyako ebintu ebimu ebisumbuwa jjajja twali bikoledde mu nju nedda muzukulu kinonyerezeeko bitusumbuwa mu maka gano kinonyerezeeko amaka gano nago gasuse ebizibu kinonyerezeeko mfaananyi soko kiveeko ekyo soko kivuga siina kyenvaako siina kyembuuka nedda nabaganya okukwata ku
laptop nze nkwata ekiki wano tewali kitabula na kitatabula kino kijja wano tewali kitabula na kitatabula no tewali secret bwe mwamanya nti mulina secret temwali tutumye mulimu ayogera luzungu lwesimanyi byama kitegeeza byama okitegeera ayogera tewaba kwata na soko buke buli omwe tuza sayidi ekifaananyi ekirala lwaki ndaga ekirala taata laba ebikolwa Makaga. Weewaawo jjajja. Zuula ekituufu ekiri mu maka gano. Kizuule. Yansobera dda. Kyekiseera amanye kiki. tegedde Taasa amaka gange nnyabo. sirina muno wakanzu ayingira muno laba bwakuba ebintu babisibwa bikuba kyaliwo bwabikuba ku gundi bwe yeetoloola ennyumba yo bwe yeetoloola olujja lwo teri kyamaanyi kyaliwo tokuba mukazi nkwegayiridde tokuba mukazi bambi tokuba mukazi aŋambe tanjagala weewaawo jjajja ayite anooye okuba koogera boogere sitegere kirimagano sikimanyi zuula ekituufu simanyi mumagagano sitegera gonna geetooloole jjajja makagano galimu ebinene kitabula maka gange bingi bizuule weewaawo taddamu kulinnya muno tunula yebaka wansi ndowooza buli kimu okiraba n'amugamba weebake wansi laba kye yamukola ng'ali wansi ebakutabugazi yangwa sembere eno jabano wakati wano aweya nakumbuka emirundi minana mwana wange kuba okwo kwebamba mwali muli kuki mukama wange mama yamajjangu tutagenda kuddamu kukuba nze nkubuulye waba nali ayagala njanjaba mwana Bajjanjaba batyo. bingi nnyo bye tukola ku lw'abaana omukyala gambye yali ajjanjaba mwana ekimbe kimusuula njagala amumpitire mukaaga musanvu nana namubuuka ati emirundi 8 nali njagala omwana wange awone omukazi ekimbe muleke nali njanjaba mwana wange omukyala bingi nnyo extent nene gye tutuukako ku lw'abaana amuzukulu alwadde aliwako ensimu mwana gyali mu nyumba amuzukulu aliwa mu nyumba yangwa yimirira yangu ikitegamukuba mugongo tegamukuba mugongo vina livansi vina livansi yangwa amuzukulu anguyeko tankoyo ankoye bingi nnyo bye tukola nedda tetwezi wano okubaawula engayo ziki nali taata nkwegayiridde taata ate kati naawe ofuuse musawo muganda Kibyolabawo. ofuuse musawo muganda mbuba mujjanjaba kwegaala si kwegala yali okwo kwegaala kali kalombolombo ka kirwadde kiri bw'olaba omwana wo nga ng'afa bwenkakola mwana ayinza okutereera bw'olaba omwana wo Simala ng'afa kuba- omwana okutereera ekimbe kiri Bw'olaba kyali omwana wo ng'afa kimbonyabonya Mala wotali kuvaawo, ebiseera lwaki bisinga tewagamba? mama sooka okakkane wamma bw'olaba omwana ng'afa buli kye bakugamba oba oli wiringi okukikola okusevinga obulamu bw'omwana engayo buli kye bakugamba oba mwetegefu okukikola babajjanjaba
Ejjanja ezo nazo steps zibayitamu. Naye labayo nyabo ewiiki nga 3 awo nekikendeera mu kkoko. Kyakendeeramu. Nga tajira nnyo. Kata tusooke tukakkane. Era bwe bangamba wama nti omwana alina okujjanjabwa bw'ati. Bukanzu Owulira. Yali ayambadde eddiba lya mmondo ku mutwe okwo. Mikeeka. Anti lwakuba tewamusangawo naye nga kyekyo kyali omukwano. Paka eno munda. Era we yamumaliriza. Ono yamumaliriza n'amugamba yingira mu nnyumba okole ki? Ompitire muzzukulu omulwadde. Era omukyala n'agenda n'akola ki? N'ayita muwala we era naye ne wamukolako emikolo. Buli kimu nga bwekyayo. Nsimu kwa leo mayembe kiwa mwe. Mwana wange alikuwa nsimbu. Tula wansi. Wansi. Yebaka nako wansi ebigona gwe nsimbu. Lunaku. Bisobedde mu makagano. Simanyi kiki. Simanyi kiki ekiriwo. Bisura bitulumbagana. Bikwate. Bizule. Ye jaja. Wewawo. Ye jaja. Jaja. Yebaka. Wewawo. Jaja. Bizule. Wa mwenda. Kansubira mwana wange ajja kuterera ajja kuwona. Kati kigenze tekyada mukuzi. Amayembe ngalaba. Ogalabye. Nanga mulumata nekitawe. Abanja family ye. Bulijjo kimugamba. Bomwaka tutamona bera mpiyo. Bulijjo kimugamba. Okizudde nga kyekyo. Kyekyo. Ewa sindika dogo. Yamusindika gazimuzimu. Bulijjo mugamba. Bulijjo byebinkoya. Abanja aga mwana we. Tekikulaga nti bambi omukyala. Nga njagala omwana ekimbe kimuveeko. Iye nyabo. Babo. Wow. N'agenda omwana n'amuyita n'omwana nene wamukola naye nga sina ngeri kijenyiza okubinyonyola omwami wange. Katete kwenda buko okuyingira abayingidde okubuuka babuuse ate kale nakuno okwebakerera nako kuwonya ajeje namikolo tata namikolo nga mukole emikolo ndabe ngayu nera namuli mu nju ngayu ezengayu wataba kali mwaka otuloka ni mama w'abaana naganja kulumako gwabera baga ngwanze wali bere mwana nyumirwa muti amatula wano ntula wano kunyumirwa toko ngayo tula wano ne mu nyumba baawo omwana yali ankoya janja ba mwana mukulu muna era omusawo tumulaba wano kebera akola omwana namwe basa era alaga nti alina kyamusika munamanya amayitirivu ndoza ngaye babiraba wano nga kamera zammwe bwezi tuzikwata ebyomunyumba ebyomunyumba sibikulaga toyingirayo nze nja kukulaga buli kimu tugende maso okiraba bwatu alaga ina kyamugjamu bwati n'amanya amayitirivu ndowoozawo ng'agenda ndowoozawo ng'agenda akiraba awo wonna okitegeera ng'anoonya omwana okubaawo wetegereze waawo omusawo mutuufu yali ajjanjaba mwana omukyala tuvunaana waabwe naye ng'alina ekyo ekimbe okitegeera munnange
Ekisinza okunuma yali ejjanjaba mwana baaba engaayu ezo na process ekyo gyonna mutendera yamala n'ateereramu kumala ate yamukwatako waliwo kwotalaba ebintu ebyo omwana n'akakkanamu waliwo abiraba nnyo kati engaayu zakomaawo engaayu tezagenda wala laba asosegira bwati nedda mu butuufu si bwekyali tolaba wala nedda oba bamuwamulawo mulawo bakuyisaayo kale tutya omulawo akola atya bati tolabe buli bwakute yasooka nagira eri bwati namala nagira bwati bayimba akayimba kale kakkana mukwano olunaku olulala ssebo tukulaba kati obadde okyali kumi olunaku olulala tukulaba keneetegereza ekifaananyi ekyo kenatambula ku kyalo njatambula mu magamaga oba kasawo kawali njakka kwetugirako naawe bwobanga olina lingi ku mukazi omwagala nnyo wootyo naye ebyo byatandise olunaku olulala tata tukulaba wali bweru naye genda mpola kubanga ebintu bino bye mulina biraba tugende mu maaso ekyo okirabye olunaku olulala ebimu bibuuke olona ngamba okubuka kati gwe ngamba mbuuke biraba nnyo eki ekiraba ennyo ebyuma byaffe biraba nnyo bikususa entegeera kubanga bijja kunkyankalanya mutwe biraba nnyo olunaku olulala oba gucyankalananga gucyankalana nga bwe mubiraba mu mikwano gyaffe bwe tutyo ensonga bwe tukyagitambuza mu programu yaffe Namwatulira ngenda kubasaba tumulemu naye nga tugenda mu nkumula mukwano nkujjukiza ABS television tulina program nyingi nnyo si Namwatulira yokka tulina ekifaananyi si Luganda ne Aisha ebeerayo olunaku lwa kusatu ku ssaawa 4 ez'ekitundu olina muganda otomwekakasa buzaale bwe nga tewekakasa ono ddala muganda waffe oba bamutusuulira busuulizi oba bamutusibako busibi omwami olina omwana nga tomwekakasa bulungi omukyala olina mujja wagamba yazaala omwana wa bbaawo naye nga tomwekakasa bulungi ng'oyagala kumanya omukazi ono omwana ono amubasibako kutwala bbaawo oba ddala omwana wammwe ogenda kujja no ku ABS television ononye office y'ekifaananyi si Luganda tukuyambako okola DNA okakasa obuzaale okakasa endagabutonde y'omuntu yenna gwetaaga okola kigo wetaaga okumanya tofaayo bibeera byabwere free of charge mikwano so ojja kujja no ku ABS television tukuyambeko mu nsonga obeere nga omanya obutuufu n'obuzaale bw'omuntu gw'olinaye mwana wa muganda wo kojjaawo mu mbeera yonna tukuyambako okuzuula amazima ku musaayi okitegedde mikwano programu eyo ebeerayo olunaku lwa kusatu ku ssaawa 4 n'ekitundu ne Aisha Nalwijja buteere bugenda kubasaba tugendeko mu mulango w'abakama baffe tukomawo ne programu Namwatulira ekitundu kyaffe ekyokubiri